erinnya lyali Agnes. Agnes ng'akuba amasimu enkya n'olweggulo. Naye bwe nabeerangawo olunaku olumu akawungeezi ako, Agnes yakubanga amasimu, Agnes n'akuba amasimu, Agnes n'akuba amasimu, ne neetamu Agnes. Agnes ng'esimu yatekanje egikankudda yino engoye omukyala ne mukwasa essimu gamba wa Agnes era w'oyo n'agamba naye Agnes bannange omukyala oyo naye amazeeki ne mukwala buli kiraka abeera koze nti kale omukyala oyo ansooka okwebaka. Mu kwebaka ziwera ssaawa 6 nze nkyali ku TV nzira nnyingira mu kisenge ngenda okutunula ku ssimu eyaka okutunulayo seemunneemu Agnes. Konze Agnes akuba amasimu ekiro ssaawa 6 kino yagala kikikyo amazima nga kinsukkiriddeku nga nkwata essimu nga nzira mu ziigo. Alright, yes. Oli ku Glosh TV nga bulijjo nateera njagala kubanga nkubuuzaako muganda wange gwe wenna atugoberera wano ku mukutu gwaffe gwa YouTube nti wasiibye otya ogamba otya kasubire oli bulungi. Nateera nkujjukiza nti nja kusaba muganda wange genda wansaawo osubscribinge olikinge ateera osharinge still osobola okomentinga okusinzira ku video eno nga woba okoze ki nga woba ojabe. Nateera nyongera okubanga nkujjukiza gwe wenna eyandyetaaza okubanga olanga naffe aba Glosh TV osobola okubanga otunoonyako kanamba kaffe ak'essimu 0750312083 oba 0750312083. ojja kubanga osobola okubanga otufuna, tujja kubanga tukulangira bizinesi yo, osobola okubanga naawe ogikuba abantu mu maaso. Kaakati omukyalo ono obulimba bwalina olabyo. Njagala nkubuulire ebintu bino bitandikira wala. Byava mu 2017 paka leero 2018. Ekisooka obulimba bwalina bwatambulizaako amaka ge okumala emyaka 9. Yabagamba alina emyaka 10, yabagamba yafumbira ewange nga alina emyaka 19. Ona lebo kifu. Njagala mbasiigire ebintu ebirabibwako ddala bye mugenda okulabirako ddala mutegere ne bye badayogera bituufu oba bikyamu. Ku marriage certificate yasayininga nga takakibwa kuliko emyaka 23. Weeri wano yagamba mpuliriza nakuwadde obudde obumala teyayogedde musajja yakakanye todda mukugera kigambo kyonna leka omukulu we yakole ki ayogere kuba tunoonya tuli mu kooti y'abantu. Kooti eri endala enyigiriza abantu kati eno kooti yetulimu yey'abantu leka kati ayogere abantu bo basalewo. N'agamba nti alina emyaka 19 ku marriage certificate kuliko emyaka 23. Omwana asooka first born mu September w'omwaka guno agenda kuweza emyaka 16. Bodire emyaka 19 n'emyaka 23 ofuna emyaka emeka? Emyaka 23. Marriage certificate weeri awo yawagirina gatako emyaka 10 kati kugira emyaka 10 igenda kuya 16 naye kati bali emyaka 15 emyaka 39 oyo omukyala yerabidde emyaka gyalina yabisayininga. Yabagamba wange yavaayo mu 2018. Nze njakola yabagamba nti ndi musajja mukadde naye nze omukadde nze mujjukiza byonna nze mujjukiza ntambulidde mu bulimba n'omukyalo oyo nga nimba ng'omusajja nimuma ate wikinesi yange agimanyi ntya kamera ntya ebyamawulire naye ku lunaku luno ngamba nti nno ekiba kibe kyobola baa nagamba sagamba amawulire naye kati wekiba nga bwekiti bwekiri njagala njogera amazima. Omukyalo ono bamala okubagamba emyaka emyaka kati yabagambye alina emyaka 34. Nze oyo mukyala kimumanyiko kimu bw'aba ayagala ssente ne bamugamba kweyambula amazima yeeyambula. Ofiisi yo oba minisitule yekuma ku myaka 35 yabagambye emyaka 3 mu egyo yabadde anoonya okufiitinga mu minisitule eno afune kyayagala naye temwamutegedde kati nga nze amumanyi yamala naye emyaka 9 nze ntegeera gy'abalaga
ebyo nembigumira siina buzibu kwekyo bwaba ayagala nsimbi azikwe nekisinga okunuma kwonona linnya lyange. Omukyalo oyo yabagambye alina abaana babiri, alina abaana basatu. Abaana abo abasatu wetwogerera nga bwe nagambye olutalo lwakoledde bambuuza mbagamba mujja kusinkana nyammwe ababuulire nyammwe omuki omutuufu. Omukyalo oyo agamba nti onale bwe simwagala namuwasa empagga makeke. Empagga ey'omukyalo oyo agamba nti simwagala yali makeke, yali live ku WBS. Omukyala gwe bayita Angela yalutabyulinga rekodi mu 2009. Mbaga yali amaanyi. Oyo omukyalo oyo gwe mulaba namwanjula abakungu bwe bagenda nabo 2009. wulira Alhaji Abudu Nadduli era kakadde ketwawaayo nze omukyalo ono ampawaabira ku poliisi tinamukuba. Ekyo abadde ajja akyogera mu interviews z'abakulu bano nti namukuba. Nze seegaanako nalibo era kyemba nakola amazima gali nti nzikiriza nembuulirirwa ng'omuntu. Amazima gali nti nsaba abantu bansonyiwe era nvumirira abantu abakuba abakyala. Naye n'abakyala ate abamu abalimu empulungusi abatutwala ng'okemebwa beetaaga okutereeza ng'abantu. Omukyala ono mala okumusanga ewaka namukolera edduuka lyamaanyi w'obulenzi abo. Bwe mukolera edduuka ne muteramu buli ekyetaagisa n'addira baganda be n'abateeka mu kyesaali namu buzibu. Omukyalo oyo ku dduuka mwe namukola edduuka lyennyini mwe yava n'atandika okukyuka embeera ze. Edduuka lwakola ew'obulenzi namuwulira miliyoni 10 se nazijjana mu bbanka. Miliyoni 10 akimanyi, miliyoni 10 bwe nfuna sente ezo nemukolera bizinesi n'atandika wayita emyezi 4 gyokka ekinene. Emyezi 4 omukyala n'akyusa wayarini n'asalako abeera ng'eno mu kibuga ye ng'abeerawo obulenzi nga nkuba amasimu gange tagakwata, njagala kutwala ku kifaananyi. Lwaki nakuba omukyalo ono oba lwaki twalwana? Kubanga twalwana, saakuba kuba twalwana. Omukyalo ono baaliwo essimu yatusumbuwanga. Omusajja yakubanga no sikwatanga ku musajjako nalewo naye ojja kutegeera nakwata musajja nakwata mukazi. Erinnya lyali Agnes. Sikyusanga statement yange. Agnes ng'akuba amasimu enkya n'olweggulo. Nayidangayo ku Fridays eka naye bwe nabeerangawo olunaku olumu akawungeezi ako. Agnes yakubanga amasimu, Agnes n'akuba amasimu neneetamu Agnes. Agnes ngesimu yatekanje egikankudda yino engoye omukyala ne mukwasa essimu gamba wa Agnes era wo. Agnes wo naakubye. Agnes wo namugamba naye Agnes sakinanga okubuzibu era nga manyi Agnes yakola atya. Ndijja omukyalo oyo nagamba naye Agnes bannanga omukyalo oyo naye amazeeki mukwala buli kira kabeeraku koze nti kale lwali lumu nsigalayo naddangayo Friday nenzira enkeera Saturday akawungiizi Polo saakomawo. Mu butakomawo bwange omukyalo oyo asooka okwebaka. Mu kwebaka ziwera ssaawa 6 nze nkyali ku TV nzirayo nnyingira mu kisenge. Essimu agirese mu silent. Ngenda okutunula ku ssimu eyaka. Okutunulayo semunneemu Agnes. Konze Agnes akuba amasimu. Ekiro ssaawa 6 kino yagala kikyo amazima nga kinsukiridde ku nga nkwata essimu nga nzira mu ziibi. Omukyala yeebase nakati sawa yaleeta bimanyanga bino byenayogera n'omukyala talina kyamanyi byenayogera. Omukazi binali nkutenga mukazi mukazi munne oliruddawa ogusajja gwagenze mukazi munne gusajja gwegwogera ku ssimu oliruddawa ogusajja gwagenze kiki loda weewa n'ebigambo tebimanyanga oyo yagamba atya tonalebo
Indako yagamba na sweetheart ogusajja gwaze nga mukazi gwe yasaving Agnes Mukristaayo. Katonda wange abakazi The name was Agnes. naye nga kusajja kyogera lyerabira erinnya Agnes. wagenda n'olaba kubifaananyi amwereza kubifaananyi ng'ali ebyo kyatuuka bunze Agnes nakwata Agnes nga mmanyi omukyalo ono yandibanga balina ensongobe eza Sodoma ebintu ekyanzikira ku bwenge nga manyi amazima sikwata musajja nafuna surprise okukwata omukyala saayogera kigambo kyonna nga oli ayogera nze mpulira nentegeera gwendiringa naye Agnes musajja onale kuneteeka wansi essimu omukyalo oyo akubulira oba namukuba saamukuba nakuma obuntu bulamu nenteeka wansi essimu nenninda neziwera saawa 11 Paul Seebeka kiro kyonna nenvuga nenkomawo mu kibuga ziwera saawa 5 eno kasitole konna sirikerabira ku bwongo bwange saawa 5 omukyalo oyo ankubira essimu nga mukambwe muzibu nnyo ambuuza obuyinza gye nabujje okwata essimu eteri yiye omusajja olwo kati anyiize ng'amubulidde kati wakati awo bayogera ebyabwe okuva ku ssaawa emu kuba kati agenda okuzuuka bw'ati nga takola ki takyandaba naye mu kifo ky'okumbuuza waye wagenza otya nga saakutegedde yankubira kunnyombesa nga bwe nkutte essimu ye ne mugamba nti kyekyo kirina okumbuuza saamukubako omukyalo oyo nga mukambwe nnyo yayitabo ne mugamba ngenda kujja twogere ku nsonga zino oyo omukyala namuwasa nga saagala kumwemuulerako namuwasa mwetaaga era nga mwagalira ddala kati bwagamba mbu namusindiikiriza ne musuula aba alina kyayagala okuyisaawo kyemutanaba kutegeera ensonga zino zonna zagenda mu kooti omukyala oyo kati enkirabo olutuuka aŋŋamba ngenda kutwala ku poliisi koze sirina bwe zibugenda ku poliisi bwagenda ku poliisi enkubira essimu empita poliisi bwempita emibuuzo poliisi y'ebwobulenzi namukubye ekituufu nga namukola ki namukubira seegaana nze neetonda olwekyo naye n'omukyala oba omuntu atwala omuntu mukemebwa n'ensonga eyo ng'etunuugibwa omukyala oyo poliisi bwempita yaŋŋamba nti owaali jangu koze naye nga bambuuza nti koze ndi wala naye sisobola kujja kuba nali mukiseera obudde bwe nali kapeeka nga mugamba no ŋŋenda kujja eyo lunaku lwanca ne bambuuza essaawa mmeka koze essaawa 5 nsobola okuba nga ntuusa awo ew'obulenzi nentuuka ew'obulenzi ssaawa 5 omukyala eyo mwebaza omukyala oyo wali omukyala bino byembagamba bya 2016 sorry 2017 si bya leero 2017 omukyala oyo nga atutuuza yali wamaka bamala okututuuza ambuuza byabadde bitya nga kasitole konna nkamukola kinkamutuuliza ku mmeeza nabuuza omukyala oyo bwotyo bwe wayogedde kakasa statement gye yakola eno agenda kugikola oluvannyuma nga wayise kubanga bwankubira leero enkeera nzirayo okutereeza amaka gange wemukubira omukyalo we namukuba ng'amaze okundaga nti omusajja amwagala oba mwagala kamwagale yakiŋŋamba direct Agnes simumanyangako newakulya simumanyanga nawo oyo abeera firimu star tomala gamukwata gwe bayita firimu star tosobola mukwata baba bakuwaana omukyalo oyo bwantwala ku poliisi sigenda kukookera mukyalo ono kubanga ono maama w'abaana bange oba njagala oba saagala muwe ekitiibwa kuba maama w'abaana bange onalebo kati kamalirize omukyalo bamugoba ku poliisi keesi bagigoba ku poliisi bamubuuza nti omwami yakoleseeko olubale n'abagamba tandeeseeko olubale naye yankubye temuli linnyo
Nibanga matayina bali onabya polisi. Erinyo lyavaamu litya. Aha, awo wendaka. Kati ankubira lumu lwali lumu nankubira simu nga ndi nansana. Nangamba ati tata Alpha erinyo nga lindi bubi. Ne mugamba nti gasirinawo sinayindako olw'ebiro. Ulira nze ebyange byonna byevidensi bya bukakafu. Ulira mpuliriza. Alina baganda be oyo gwolaba kati kanve kwa onali balina gyalaga. Alina baganda be era bonna basula bekolamu ebibozi. Bonna leta baganda be bamirungi egyo. Baganda be bonna tebalina linnyo tebalirina. Erinnya eryo nze nali mukuuzisa nemugamba nja kuweereza enkeera emitwalo egyo nenjimuweereza alina baganda byakola atya? Alina baganda be kuliko eyamunkwasisa bamirundi 3 webali mukodomo wange era abuuza buli bangamba bulijjo olwoda takwesibaako ekizibu kyaffe tetumanyi kijamanyo gaffe eryawo baakulamu era beebuuza ekiri amannyo gaabwe bwe kiba kyeta buuza mukodomi wo eyamunkwasiza ddala mumukubire nedda esimu weeri mumukubire esimu ye eri kyeyamuko Squarici. Sai yuko familia sekondari. Katambale. Ndizabo basi wali abantu bamekao wabwe. Are we going to record? You are too. You are osekano. Simo ye nona ye. Agenda kubirangi. 07 ya Mungu asaze kuchwa bayogera. Amaze ya Mungu asa yumuko. Mudozo mulabo apapala. Mama gwempe Yesu mwe. Batabe ye ajakuga ngenda mubuza. 0705 0705 371 1 Oliko musimbe kumeka 371 147 bamwitani mukodomi wanvu makabugo ya kabugo. Yes, Kodomi wanvu ma. Kale omanyi oyo step brother mboza omanyi ye yamukwasa mukozi yamukwasa abera mukodomi we yo amuka era step brother wa abera mukodomi we ye kabugo mukodomi wange mukulu kabugo jebale nze bampita bala mbarugara ndi minisita w'abavubuka n'abaana mwami Kavuma omumanyi wamu omuwala muyina ekizibu ky'erinnyo wano mumanyi obuna erinnya etali mu saidi ya mumanyo gamwe so temubeera nago mulina ekirirya so ligenda katono lyo n'omuwala lyo yalagawo n'omuwala gundi ono abeera complaining nti bamukuba roda wabula simanyi nnyo kubanga nze nakoma okumanyako nga bafunamu obutafaaniro naye ngaera wali yakula ng'omanyi talina linnya eryo agamanyi nze eryange livaamu bukulu yavaamu bukulu bwana omusika naye ndaba taliina naye then awama temulina mwenna oke kyembadde njagala okutegeera njakuddira ssemu ate tutya mwanyoko nze yankwasa gwe tunuulira nze yankwasa lwaki wampa mukodomi ogwetakwatagana naye tugende ku poliisi tulabe oba teriyo no gwe wankwasa mukodomi wo ekizibu kyabwe nayini yeyantwala ku poliisi neiba yeyantwala ku poliisi erinnya lino nga livuddemu statement gyeri ku poliisi ayogera ku kya ssente lindako ekya ssente yakuwa milioni ze nnya yazikuwa kituufu oba nedda kampanga wadde 10 nze nali nina okuyamba oyo era nina omulamuzi yamugamba tewali bukakafu naye omukyala akugamba miliyoni 4 omulamuzi ozene milioni 4 wulira yagamba miliyoni agambe miliyoni 4 public eri mu bantu abagamba miliyoni 3 n'abaana b'enzala bennyini webali wano abaana be yabagamba webali balina webali yabagamba abaana webali abaana nze mbadde simanyi togenda kwogera miliyoni 4
Ulira. Nze mbali sawa tugenda kwongera milioni 4. Abaana be we bali. Abaana be we bali babalete. Nange bampulirize. Babalete. Nze dagiri evidence. Bali muzayisirika. Bampulirize. Ne yatunda ploti ye. Tusobola omugo. Yani. Ona libo ne yasa sente we wali kulirawo. Bagendeyo kati mu evidence we iri. Yalunda koko. Mugende mu garaji ya piki. 0703 22 32 31. Agati kiri kimwe. Oye makumbi. Imakumbi. Yatunda plot. Yatunda plot era ndi mugamba esente ngenda zibwa mwana. Ya Agnes. Mwanyina oyo yamuteeka mu sente zonna ezikola bino. Oyo yamuteeka mu sente zonna. Okay, but ngenda kubuza ko lawyer. Gwe lawyer wono. Are you aware of a court ruling that you should give her 20 million? Nange nina. Is it that you should give her 20 million? Yeah. Have you appealed it? We did not appeal. Actually, what happened, the judgment came out, it was in respect of the house we are talking about. So the magistrate said he remains with the house since the children are going to be with him. However, said that she's compensated the 20 million. Of course, arising from the 4 million she's claiming now. So it is on that note that the magistrate said she's paid 20 million, which of course he has not yet paid fully, but he has paid partly. Because he has so far paid, if I can see here, it's around 6 million. Four. It is around 6 million. Okay, go slow. It's around 6 million. So he's paying? Yeah, he's paying. He has paid. Actually, he was imprisoned for not paying. Then he started paying. Receipt is it? Why did you appeal? We did not appeal. Millions. I think. Okay, now you show me the money. Show me the money that the proof that he has paid. This is cash deposit. Of how much? This is for the 2 million. A million ninja twazimu cash. Tugenda gina wazimpera This is a letter. Okay, Mzee Sirika. This is the letter which he wrote to the magistrate. This was last month. Where he was, of course, in his knowledge, he was requesting for reducing the money to 15 million. And he informed the magistrate that he has paid 4 million to the court bailiffs, 4 million paid to Nantamu Roda, and then 2 million which have showed the receipts. Instead of 10 million. Yeah. So even the balance of 9. So he was requesting court to reduce from 5 to 15. So what we are saying in essence, he has so far paid 6 million, even the balance of 14. So the balance is 14 million. Yes. When does he intend to pay it? He informed court that he intends to make a payment plan because he's supposed to return to court on 17. On 17. On the 17th of June. So they are supposed to return to court. Okay. So 17th June, you go in court and the court will decide. No, it will not decide, but no, you will agree with the court on the payment plan or the final payment. And he has to go with someone and the final payment date. Yes. Okay, that's okay. It's okay. Kati mugende mu court. Baruwa bagikona ko. Ensonga za court ebiri mu court zisibingiramu. Minister ina wakoma. Ensonga za mwezo kwawukana na sende megazo ino ko omukyala wo court yasalawo. Nze nga minister tebikola ki? Tebinkwatako naye njagala kubasabira mu mwenna. Mudingane ulema kwate mune mukafuba ne mungalo kati agenda kuwa ne nyumba obere mu nyumba ngo mulekera ka kisenge kimoje nga yebakemu bonna ne bone kyabana kyonna olumwa kyabana kicho yagala kukyagala kyomusebe kyabana kyemusaba nti ampengayo wakiri wiki emu. Okay, mzee okiriza naye nga mbasa nindako omukiriza omwanga y'abaana ne ku vidi it's okay gendo balabe ku vidi kero balabe naye abalabe mu actually kuba yebo about the children she should not even request. There is a court order already. She has to visit the children. There is a court order already. Akubuze kibuzo mukulu unekusaba ka abana no bamuma bana leo
teri kipya kyogerwa wano kitayogerwangako. Omukoto oyo omukyala bamubuuza buli kyeyeetaga ku baana. Bwe bamubuuza n'asalawo wagenda okulabira. Biri mu buwandiike byonna, kansula akwata tafunye budde. Byonna biri mu buwandiike. Bamubuuza nti oyagala kulabirawo aba n'ayogerawo mwennyini. Ebiwandiikibwa biri mu luulingi. Tonkubirangako. Abaana yakaba nabo myezi 2 gumu n'ekitundu emabega. Yabadde nabo. Kati oba toyagala wagala mu bbanga ki? Ate tewamala kunsiba bandibadde nani? Wulira bandi wesiba akakookolo nojja n'abasirikale nojja ne munkwata ng'oyagala se nga bwe weesibye akantuntu abaana baabo bakaba baabo abaana baabo wuyo alina ebibuuzo. No lwaki ate otya abaana? Kati bawulire bategere obwerere bwo kyoyagala kiikyo nagezako okwandoleza n'ogaana. Nawe sirika muli mutya? How old are you? 15 years. How old are you? Do you see your mother? Mama mulaba? No, tunulira mwana, tunulira nze. Mama ngotira omulaba? Maze bbanga ki nga nomulaba? Tunulira. Eh? You don't know. Mama maze bbanga ki nga nomulaba? Mbadde wuwe. Okay, kati buliho. Ono mwana mwali wuwe. Kati buli walide mujagenda nga mumulabe. Mujja kumwagayo wiiki yamu mumulabe muwulire owulidde. Ate nege ennyumba yali abeera naye basobola ogirongoosa. Addemu abeeremu abasange ngaawo abaana babalabira awo. Ekyokubazunza abaana muzeeyi. Abaana mu nnyumba y'obulenzi. Gitereeze olide wetuuka ng'agenda abalabako. Okay. Tuli leero nyabo. Kati akubuuza ani atali mwana we kuba ogamba nti abaana babiri. Omwana yabuuza. Ate omutunuulira ddamunzi. Omwana abuuziza ekibuuzo. Bonna ani atali mwana we. Ani atali mwana wo. Kati bo bwe mbamba tweetinga ni gwenda ganti simu. Ebyo Alpha babikugamba. Alpha mubadde nange mbagambye ebigambo bingi nnyo. Mbabuuliridde baana bange. Babuuliridde omwana inesonga Alpha totunulayo omwana wotonulayo njagala munnyonnyola nnyonnyola nze minisita. kati kino bane social media etereka ate omuntu oba n'abalabe bangi. Nze kino nakikola nga saagala muntu kummanya nze. Kati njagala okimenyewo ogambe nti abaana bonna baana. N'obuwe gwe nasanga mu maka simweganangako era abamu bagamba nina abaana. Yabagamba nti yasange okuyanja y'abaana ewange yasanga omwana gundi bewayogera social media wabyerabira kwebiri yasanga abaana bangi genda oddeyo lubayizinge nze mbadde nkugoberera okuva ku epaka ku Z ate bali tonsuubira kujja waako nalibo nze sikugaanangako kuba nakwegayirira nakuwa obudde ng'onobye nakuwa obudde nze naliyo nammwe namuli n'oyo. Okay, kale. Okay, listen to me. Kale ensonga ziwedde. Tukanyiza tukije tusazeewo. Kyensalawo kibeera kiragiro. Abaana mu holiday babeere mu maka g'obulenzi. Mama waabwe mubawe access. Wiiki emu oba wiiki bbiri ajja abeere nabo. Anindako kitongedde kituufu oba si ekyo. Kituufu era kyakyasalibwa. Ge mwazimba g'obulenzi amaka g'abaana abo. Ogatereeze abeerenga n'abaana be mu holiday ng'ajja n'abalaba okumala wiiki emu oba wiiki bbiri okusinziira ky'anaaba ayagadde. Holiday namba emu. Namba bbiri ebya kooti sigenda biyingiramu kubanga ezo ensonga ziri mu kooti mujja bitambuliza mu kooti nga ye mwasalawo kooti. So saagala kuddamu kuwulira akavuyo konna. Omukazi toddamu mukuba nawe toddamu kuvuma bbaawo kubanga taata w'abaana bo. Abaana abasomesa abaweerera si gwe obaweera yabaweerera. So wandadde ofukamira n'omwebaza nti bali kuweerera abaana baabwe.
family omwebazi mugambo bali kwera abana bafu mugambo ensala onsonyi ebyasobako nsaba onsonyi nayenze sikulina wegera naye bulungi sebo abaana wabayogera oli tata w'abaana ngene lutuuka ddibe kino kye nali nsinga okweyagalako nali naye omukyalo ono amazima gadi lindako muzeeyi kola bwoti kwata mu kusawo ogwolina omuganda omukyala wange zino sente nzikuwadde nga kirabo ekikulaga nti kusonyisolina zonna yokuba onalebo wulira mutwalomwekyomuwa ate onalebo wulira nedda ate kyetaano kitya onalebo onalebo tuli mu minisitule yo nina okutwalira abaana b'esukulu ate kakati onalebo saagala onalebo nze mwadde gumu kitundu olabaawo sikoze naye onalebo amazima gali nti onalebo katono nnyo ebino namufutamirira kamera mbali dagala mutunuulire nga njogera ebigambo bino nakuwa amazzi agalaga nti tutabaganye sagala buzibu mu maka nedda waliwo ajja okunvunaana tanywesa onalebo wulira kiri too late omukyala bwe yantwala mu kooti abalimbye teyantwalayo lwakwemulugunya nti namuwayiriza obwobwenzi naye nga amazima empaba yaffe yonna weeri temubanga mukyabwenzi yaŋŋamba ayagala divorce kyeyansaba kyenamuwa kyeŋŋamba kiri too late divorce amazima oba amawulire amabi gali nti yafulumye yawufulumye bwebiryawo kyeyansaba nze buli kyansaba nkimuwa yansaba divorce nemuwa divorce nansaba compensation nsasula compensation yansaba divorce nenjimuwa ebiwandiko tamayina kumanya nti eri byabwe ebiwandiko byakoze bitya taddanga nayo kati kiri tuleke era agamba gundi abagamba abantu mbuno nze mwesibako simwesibangako bannange omukyalo ono njagala mukwasa mu butongole omusajja yenna asobola okutwala omukyalo ono ne bwe musanga naye sirina buzibu bwonna nkyogedde kubanga kyeyansaba nakimuwa nsasulira mu kooti owulidde otya nga akutte mu butale obugalo mbukuttemu ng'era omukyalo owa bulijjo buli butya obadde tobumisi kakati namukwasa entebe ng'ali waka entebe n'agigayaalirira ne mugamba entebe egiddemu entebe eyo omukyalo we teyekkirizamu bwe buzibu bwalina ne mugamba nti wadde weekubagiza nze nkwagala wendi nga nze bbaawo nagamba alina baganda be tebamwagaliza nnyo amaka g'omukyalo oyo mugamugalabyeko ne mugalaba muyinza okukkiriza nti omukyalo nalina ekizibu ekimutambulirako ye mwennyini talina bizibu ye mwennyini kyekizibu amakasi gamugobanga namu mu myaka kati 8 myaka emeka myaka giri 8 alufa giri myaka emeka bwetadwa myaka 8 years enyumba gye n'omukozi kani imagine nga n'omukozi owawaka gwe yalekamu ye nga ye omuyambi we yakyalimu bugumiikiriza kyobo omukyala gwe yalekamu tumukubire simu no kintu kyangu ono mwennyini ebyange bya evidence no mbawe esimu y'omukyalo wawakamba ababulire yamuteeka awaka naye mbawe simu neyanziza naye naona byonna byonna byaggwa kooti obuzibu bwalina abaana mujja muyimira wano wakati
mu kamera Bayimire wakati. Bayimire wakati. Bali abaana babo. Family reunion.